kati Museveni agezaako conditioninga bwongo bw'Abannayuganda kubalaga nti amasasi gyegali. Omuntu ali mu byokulonda lwaki oba olangirira amasasi? Waliwo atagamanyi nti emundu zibeeramu amasasi. Oba ye Museveni alowooza nti si gye zitabanguka amasasi mu mundu gaba gaweddemu. Nabo babeera bagalina. Sudan Bashir yalina amasasi, Gaddafi yagayina, Mubaraka yagayina. Wetuugirira sawa zineno Hon Ssemujju Nganda atuuse Magere nkugambye anoonye His Excellency Robert Kyagulanyi Gen Muhoozi ne President Museveni bye baagala okukola Bannayuganda nkugambye basobodde okubeera nga bababuuka ng'obudde bukyali nkugambye election zino zo ng'otobirabangako video nangi kuleetedde mu maaso awo njagala tubeere very keen naddala bannankyukakyuka mu mbulire ebyaddala Uganda gyeraga enaasoboka oba ebyaddala tulina okunoonya visa zaffe wamu ne passport gye twasula edda tusobole okubeera nga tufuluma naye nga tetunnagendayo yongera okujjukiza video eno gimpeleka like bw'oba omaze subscribing wegetteko mukutu gwaffe guno kubanga this is just a developing story ate wanooka osanga information webatalawo nyininyini katugendera mu kyatwese olunaku olwaliro Hon Ssemujju Nganda ali mu kubeera nga anoonya His Excellency Robert Kyagulanyi amugambe ebyaddala bano basajja biki bye babala baagala okubeera nga babalemesa okubeera ku ballot eya 2026 batya video yino soko girabe ombulire kinaasoboka oba nedda. Gaddafi yagayina, Mubaraka yagayina, Benali buli omu naye ayagala nnyo conditioning abantu abateeke mu bwongo obulowooza nti temulina kyakukola. Nze mugambye nti mulimu lwentukaninga oba abantu bebagaba biwulira. Teriiyo nsi yali ejoogebwa nga Uganda, teriiyo. Omwana atubogole ne taata n'abogola. Kati munaku ezo mutabani yagamba era bano babrando alungamya tabogodde alungamiza kubogola etteeka ligambira ebyokulonda nti omuntu amaze okulonda asobola okubeera mu mita 20 ze futi 100 yo mutabani n'agamba muddeeka si yakola ku byokulonda etteeka we lisomanyi n'okuba okusoma nti yalisomye n'alitegeera naye atunulira naye nti olw'okuba yayambadde ekyambalo kati nze nkulira amagye takulagira nti yekyamanu w'ebyokulonda akulagirira mu lulimi lwe lumu olwakitaawe kati nze nkulira ebyemmundu mulina okuddayo bamwagala temwagala ne taata nayagaa nti mulina okuddayo. Olwaliro ngambye abantu bensembeyo okwogera nabo kiri ekya condition kinagambye ekyende ebintu ebimu mu Uganda ebitulemu okukola era nze buli bbanga lyensanga Besigye baluzira obawa ekimu ku bimwewuunyisa bwe bugonvu bwe batuteekamu mutabani n'atubogoya ntaata n'abogoya n'osanga ewakyaliyo abantu abagonda mbadde mbabuuza ne bagamba nti abawagira Kyagulanyi bw'akwata ekkubo ng'agenda Jjinja ne babakuba tiyagaasi ng'ayitawo ani abagenda muve ku kkubo mukwate fulaga enkeera mukeereko musimbe layini ng'eva e Kampala n'etuuka e Jjinja. Alright, ebya Ssemujju Nganda ndoza mumwewuliriddeko video eno njagala tugiwa obudde abasiraamu ate mulowooza nabo tebeekyaze bo bagamba mbu His Excellency Robert Kyagulanyi nti mubi naddala ono Ssekagugwa naye ebyaddala Uganda tulagawa mu abasiraamu mu comment section awo wali abasiraamu abagoberera omusajja oba just abamugoberera bali abo abazungu be bayita ba puppets kubanga ebyaddala siwa nakkiriza nti omusajja omukulu asobola okuvaayo ng'ayasoma eddiini n'agimalayo n'ogamba abantu mbuno omuntu omu yalina okutufuga mpaka njagala wasooka omuwulirize ombulire endowooza mu comment section naddala gwe omusiraamu. Abamawulire mu abasinga obungi muli bannuupu naye mawulire TV biki abasinga obungi bonna baaki naye you are wasting your time. Nze mbagamba era bammanyi nkiddemu abamawulire ne TV ne ziradio mwenna muli bakipingamizi muli bannuupu naye tujja kubakubirayo akalulu mujja kufuna ewuzu inshallah ku ssaawa 10 ez'ekiro. Bababbawa nga temulina bantu omusajja akulembedde emyaka no yinza omwepankirako ate tagezesa President Museveni tagezesa akalulu wawayi akanoonya teyeebaka naye andibadde agamba nti akaneebake naye teyeebaka anoonya akalulu. Abantu abafunye abagenda omuwa Electoral Commission yaffe amagye gaffe emundu ffe tuzirina esente ffe tuzirina nga ddawo nti simanyi ove from nowhere nti otwala buyinza otye tusobola wallahi tosobola mazima kati mwe abavubuka
naddala abasiraamu tebabalimba. Simanyi nti akalulu kalonde okakuume onookabala nga kubala temukwogerako. Kalonde kakuume, kalonde kakuume. Kakuume okalekaawo ffe tukatwale tukole ki? Ndinda oli aveeyo abeera omusajja agambe tukabale. Awo nja kukugamba nti oli musajja. Ebyo nno nga tubitedde ku mabbali nkugambye Benjamin Kantana ono nga y'omu ku bagonjuvu abaasomako wano mu Uganda, ba professors abatono be tulina ayina byayisizaawo ate no information gumunankyukakyuka saagala ogimisinge kubanga wogimisinga olaba ne His Excellency Robert Kyagulanyi asobola okubeera nga agipostinga ku TikTok ye. Kitegeeza information ali very informative. Kwatana subscribing wegete ku mukutu gwaffe guno video yino soko gyewulirireko otubule naawe ndowooze mu comment section. Did you know that someone can control how you appreciate things, your perspective, and how you look at certain things? Have you come across influencers, especially online, who are talking about the I Choose Peace campaign? Have you paused to ask yourself what their intention is? Have you paused to ask yourself who the sponsor of this campaign is? But have you also noticed that this campaign comes on the heels of massive violation of human rights by the security forces? Have you listened to it, but also listened to what is coming from the security forces? The security forces, especially in Uganda, because especially the leadership has been consumed into partisan politics as active participants on the side of the incumbent. In every general election, they must come up with justification to use violence against the opponents of the incumbent, Mr. Museveni. But for them to be able to do so, they must first of all try to win public support for their violence. And that can only be achieved by projecting the opponents as violent or as people that are trying to disrupt peace. It has not started today. Even in 1996, when we were going to the general elections, they published so many stories of how the late Dr. Magere and the late Dr. Apple Milton Obote were planning war. In 2001, they did the same thing. That has been the script. Now, in every election cycle, so they will get people who have the capacity to influence public opinion, influencers, and push campaigns like the one you see online called the I Choose Peace campaign. And the intention is to win public support for the violation of human rights, for the mistreatment of opponents, and for the unfair and unjust conduct of the security forces. But for them to be able to win public support for that, they must control how the public looks at their actions. That the public is convinced that whatever they are doing it in the interest of peace. And therefore, it's important that the people of Uganda see that campaign for what it is, as part of the grand scheme to manipulate the population, that the population does not question the violation of human rights, does not question the unfair, unjust, and unconstitutional behavior of our security forces, especially the leadership of the security forces. It is also important for the influencers that are pushing this campaign to have a moment of reflection and ask themselves if they want to be recorded by history as part of those who connived